Parliament eyise Minister w'ensonga ez'amawanga amalala Jeje Odong ku Lwokuna lwa Ssabbiiti eno agenda annyonnyole ku mbeera ya Banayuganda abakonkomalidde mu nsi ya Ukrain olw'olutalo kafungula nkete wakati wa Russia ne Ukrain. Kiteeberezebwa nti Banayuganda basukka mu 100 be bakonkomalidde mu nsi ya Ukrain era tebasobola kufuluma okudda okwabwe. Theodros Ekikubo omubaka wa Lwemiyaga yatadde gavumenti ku nninga ennyonnyole ku nteekateeka y'okutaasa bannansi bano n'agamba nti ebiwandiiko ebifulumizibwa minisitule eno ku mbeera eyo tebiriiko ssuubi lyonna liriwa abantu naddala Bannayuganda abasobeddwa. Whereas we may not do much as a country to stop the war, we needed two things. Honorable Speaker, first of all, a position statement from government tell us the situation and how our Ugandans in the cities of Kiev, in the cities of Lvov and other areas who are trapped in that conflict, how they can be evacuated and their position. Muwadda Nnyingi minisita ku ludda oluvuganya gavumenti avunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru era omubaka wa Kyadondo East asabye nti minisita bw'aba atwala alipoota eno teerabira okubuulira eggwanga omuwendo gw'Abannayuganda abakonkomalidde mu Ukrain n'engeri gye bagenda okuggibwayo. Era ijje okupa omubaka wa Kasiro County abadde ayagala mu kiwandiiko kino gavumenti ya Uganda ebuulira ensi oludda lwegwako ku njuyi zombiriri ezirwanagana wakati wa Russia ne Ukrain, wabula kino Anita Amonga amyuka Speaker Parliament akigaanyi. Ministry y'ebyenjigiriza ettukizza obukwakulizo bwe yali yawa amasomero mu mwaka 2008 okutangira omuliro ogwokya amasomero ensangi zino. Mu bukwakulizo buno amasomero gonna galagiddwa okuteekawo ebikomera okugeetooloola era nga gasobola bulungi okulondoola abayingira n'abafuluma amasomero ago. Amasomero era galagiddwa abasomesa n'abayizi okuweebwa endagamuntu ez'essomero nga balina okuziraganga ku miryango gy'amasomero nga tebannayingira. Mu mbeera y'emu amasomero galagiddwa okuteekawo obuuma obulondoola omuliro n'obuketta oba n'okukuba enduulu nga bulabye oba nga bwekengedde omuliro, ssaako n'enteekateeka ey'amangu okuyita obuyambi singa wabaawo obuzibu mu masomero naddala omuliro ogukutte. Amasomero galagiddwa okuddamu okufuna abakugu okwekebejja entambuza y'amasannyalaze mu bizimbe ebyo, okuteekawo n'enzigi ezakazibwako emergency ku bizimbe, omuyita omuntu singa ekizimbe kiba kikutte omuliro, okuwa obukugu obumala eri abakuumi ku masomero ago mu kulwanyisa omuliro n'ebirala. Dr. Joyce Moriku Kaducho, minisita omubeezi w'ebyenjigiriza ebisookerwako, asinzidde ku Serena Hotel mu Kampala n'agamba nti gavumenti yasazeewo okuttukiza ebiragiro bino ebyasooka okubagibwa mu mwaka 2008. Dr. Moriku Kaduchu ategeezezza nti kino kizzeewo oluvannyuma lw'omuliro ogwakwata essomero lya Buddo Junior School omwafiire abaana era nga okuva olwo omuliro gwa mirundi mingi gukutta amasomero, abaana bangi ne balugulamu obulamu. Dr. Kaduchu agambye nti amasomero gabadde essira agalitadde nnyo ku kulwanyisa ekirwadde ekya COVID-19, ebyokwerinda by'abaana ne bisuulirirwa. Bw'ati era agambye nti essomero erinaasangibwa nga terisobola kuteekesa mu nkola biragiro bino lyakuyimirizibwa mbagirawo. We are supposed to have a perimeter fence that cannot allow somebody to jump over. The schools are to have a control entry and exit route, and the schools should go back to the basic where any visitor who enter in the school is registered. The schools are to have surveillance system where possible. Others could probably use CCTV camera for those who can use. Schools should recruit guards, and guards should be vetted. They should be trained on basic security and safety measures. They should be trained on how to handle basic things. Ababaka ba Parliament bakubye ebituli mu nteekateeka ya Parish Development Model ekiwaliriza omumyuka wa Speaker Anita Amonga okulagira minisita bw'ekikwatako atwalire Parliament okulambika okutongole okunaatambulizibwako enteekateeka eno. President Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni yatongoza enteekateeka ya Parish Development Model ku Lwomukaaga oluyise mu disitulikiti y'Ekibuku nga gavumenti egamba nti yegenda okubbulula bannansi mu nnyanga y'obwavu. Gavumenti egamba nti enteekateeka eno buli muluka egenda kuguteekamu ensimbi obukadde 100, wabula omwaka gw'ebyensimbi guno 2021-2022 gavumenti yatandise n'obukadde 17 ku buli muluka ze yawadde emiruka ng'entandikwa.
Anitamu ng'amyuka sipiika asabye ababaka ba paalamenti okugenda okulondoola entambuza y'ensimbi zino n'enteekateeka yonna okutwalira wamu. Wabula bano bamutegeezezza nti enteekateeka nabo bawulira mpulire tebalina kulambika kwonna kwe baategeddeko. Omubaka wa Bukimbiri Edi Kwizera ategeezezza paalamenti nti enteekateeka eno kyali kirowoozo kya Pulezidenti Museveni ekitalinaako nkola yonna wadde etteeka erikiruŋŋamya ababaka kwe bayinza okusinziira okugirondoola. Parish development model is still a presidential proclamation. It is not by policy and it is not by law. It does not describe the role of a member of parliament and who does what. Wouldn't it be procedurally right for government to come up with a statement in policy or legislation so that we know who does what? Otherwise, whatever we are now doing, it is, Madam Speaker, in anticipation, it is hearsay. Akulira oluvuganya gavumenti mu paalamenti Mathias Mpuuga Nsamba wano wasinzidde n'asaba amyuka sipiika alagire okulambika okwenteekateeka eno bwe kuba gye kuli kwanjulwa eri paalamenti y'eggwanga. Mpuuga agambye nti enteekateeka eno bwe bateyina kulambika kwonna kwetambulira wadde etteeka erigiruŋŋamya egenda kuba y'amalya nsimbi. President at some stage said it would be 17 million. Per parish. Then at a party caucus, the proclamation says changed to 100 million. There's a big problem. Honourable Speaker, it's my conservative view that the minister lays the guidelines before Parliament and the Committee of Parliament scrutinizes these guidelines because taxpayers' money in billions is going to be voted on this program. We cannot work in that framework away as members of Parliament. The guidelines should be laid before Parliament for scrutiny. Anita Mongo wano wasinzidde n'alagira okulambika kuno minisita gwe kikwatako kwanjulire paalamenti ku Lwokuna lwa Ssabbiiti eno. Let's not do the post-mortem activity as members of parliament. Let's make sure that we define how the money is going, how it is being utilized, who is the beneficiary. From the word go, I want us to have a whole day of discussion for parish model. Yes. On Thursday, the ministers responsible should come and give us the policies, the guidelines, the criteria, everything in terms of parish model. We will give the whole Thursday to parish model. Essiga lya Uganda eddamuzi olwaleero litongozza enteekateeka empya mu kkooti 7 ez'enjawulo nga mu nteekateeka eno empya liweze okukozesa empapula okuwandiika oba okuwaba emisango gyonna egikwata ku muntu yenna mu kkooti. Kaakano batongozza enkola ya tekinologiya y'omulembe atumiddwa Electronic Court Case Management Information System. Saabalamuzi wa Uganda Alfonso Winyiddolo ategeezezza nti tekinologiya ono ateekeddwa mu kkooti ensukulumu, kkooti ejulirwamu ne kkooti etaputa ssemateeka, kkooti ewozesa abalyake n'abakenuzi, kkooti etawulira emisango gy'ebyobusuubuzi, kkooti ewulira emisango egy'ettaka n'ensonga ezikwata ku bantu wamu ne kkooti ey'Emmengo mu Kampala. Mu kwogerako ne bannamawulire nga atongoza enteekateeka eno, Saabalamuzi Alfonso Winyiddolo ategeezezza nti tegenda kuddamu kubaayo kutwala mpapula mu kkooti ezo ne mu kkooti endala zonna mu ggwanga singa enkola eno eneebunyisibwa wonna. Saabalamuzi Alfonso Winyiddolo ategeezezza nti abantu bonna abakozesa kkooti kaakano balina okukozesa tekinologiya omujja atongozeddwa, emisango gyonna bagiwabe nga bayita ku mitimbagano so si kuwandiika nga mpapula kujjuza kkooti. Mu mbeera y'emu, ssentebe wa enteekateeka eneegobererwa mu tekinologiya ono era nga yakulira akakiiko akagenda okulondoola enkola ya tekinologiya ono, omulamuzi Frederick Egonda Ntende asabye Saabalamuzi w'eggwanga alagire okuggirawo ddala empapula zonna ne regisita ezibadde zikozesebwa okuwandiikako amannya n'ebikwata ku misango egy'enjawulo mu kkooti ezo, kkooti zikyukirewo zidde ku nkola ya tekinologiya. Mu mwaka 2019 essiga lya Uganda eddamuzi lyateeka omukono ku ndagaano ya myaka 5 ne kampuni ya Synergy International Systems nga mu kino kampuni eno yeeyama okutuusa kuno tekinologiya asobola okukyusa kkooti okudda ku nkola endigito okuva ku nkola enkadde ey'okuwandiikanga emisango ku mpapula era nga tekinologiya ono awemmeesa ensimbi obuwumbi 9 n'obukadde 2.
manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo. Tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyakutuusibwako Hotels Mouth Freshener. Owunya akamwa. Olidde garlic. Olina ky'olidde oba ky'onywedde nga tekiwunyisa bulungi kamwa. Oba ogenda kusisinkana mwagalwawo. Fuuyira Hotels mu kamwa. Kawunye bulungi olunaku lwonna. Musange mu supermarket ne pharmacy zonna. Hotels Mouth Freshener. Nga balina langi ya Global Paints, langi esinga okunyiriza mu bika eby'enjawulo ate nga tekaddiwa. Si buli bujulizi nti bukkirizibwa mu kkooti nga munnamateeka Kasimu Ssekalema bw'annyonnyola. Obujulizi bwokka omuntu bw'asobola okuleeta mu kkooti n'ebukkiriza nti bwa mazima bwe bujulizi obukwatagana ku bintu omuntu oyo abuwa by'amanyi bye yalaba oba bwe abitegeera. Nabwe kityo omuntu asobola kubeera nga ajja mu kkooti n'abangawo obujulizi ku kintu ekyamugambibwa omuntu omulala oba ekyamutegeezebwa omuntu omulala nga ye teyakyerabirako oba teyakiriimu. Era singa kakutana n'ojja n'owo obujulizi ng'oli ku byambu mbu nagambibwa mbu gundi yabba, gundi yakola bw'ati, gundi yatemula, gwe tewamula oba tewamuwulira nga aluka okubeera nga atemula. Obujulizi obwo kkooti esobola kubeera nga bweyimirirako okubeera nga esingisa omuntu omusango oyo naye gubeera nga ddala omusango ogwo gwali badde gumuka mu vvi. Kyaddaaki y'ettaka okuli ekibira ekyasimbibwa abawuliriza bakyabasa Emaanyi mu ssaza Busujju mu disitulikiti y'Emityana kibaddiziddwa okuddamu okukiddukanya oluvannyuma lw'ebigambibwa nti baali bayimirizibwa okutaddayo okubaako kye bakolera ku ttaka eryo okutuusa ng'ensonga z'ettaka eryo zigonjoddwa. Ekibira kino kyasimbibwa ku yiika 11 mu mwaka 2016 era oluvannyuma lw'abakungu okuva e Mengo abawuliriza ba CBS n'abaami ba Kabaka ab'Eggombola mu Yukamanyi n'abantu abadde bakolera ku ttaka ly'ekibira kino mu lukiiko lutuuziddwa ku mbuga y'Eggombola eya mu Yukamanyi mu Busujju batuuse ku nzikiriziganya era aba CBS Fans Club mu kitundu ekyo bakuddamu okulabirira ekibira ekyo. Omukwanaganya ebibiina by'abawuliriza bakyabasa mu ggwanga lyonna omukungu Godfrey Male Busuulwa ategeezezza nti bakkaanyiza okuddamu okukolera ku ttaka ly'ekibira kino kyokka n'asaba abantu abalala abakkiriziddwa okusigala nga bantu balamu nga balabirira ekibira ekyo. Ekibira kyaffe ekyo tugenda kirabira mu ndabira enjuyi 3 oba CBS nga radio bannaffe olukiiko lw'Eggombola ate bannaffe abawuliriza aba CBS FM abakulemberwa mukadde waffe Samfumu Kaggwa abadde bakolera ku ttaka lino olukiiko olukkiriziganyizza baddemu kusaba bupya abakolera ku ttaka lino baakulimako ebintu ebisaamusaamu era ebyangu ebitakontana na miti gyaffe muno ebintu ng'ebijanjaalo ebinyeebwa abakkiriziddwa okulima ku ttaka lino baakussa emikono ku ndagaano eneebeekoleddwa erambika kalonda yenna gwe tunaatambulirangamu nga tukolera ku ttaka lino. Teryakkirizibwa kusiba kisolo oba kulundiramu mu miti gyaffe gino gye twasimba. Ate era teryakkirizibwa kutema muti gwonna oba kunoga oba kukozesa kintu kyonna ekiva mu kibira ekyo nga tokkiriziddwa lukiiko. Bino tubikoze nga tuluubirira okulaba nti gwe akolera mu kibira ekyo oba mu ttaka lyaffe eri ku kibira ekyo osigala ng'oli muntu mulamu era ng'osigadde mirembe gyo nga tebakugobyeko teryakugobyeko n'omu. Pulezidenti w'abawuliriza ba CBS mu ggwanga lyonna omukungu Jimmy Semafumu Kaggwa ategeezezza nti baakufuba nnyo okuzzaawo ekitiibwa ky'ekibira kino. Neeyama nti nga nkolagana ne bannange ab'Emaanyi, Lubajja ne Mityana awamu n'abawuliriza bonna mu ggwanga tugenda kuddamu okujjuzaamu emiti egyo egyaggyibwamu. Kyonna tekyaggwawo nsooka okugumya bannaffe abaali mu kusimba ekibira nti emiti egimu mwegiri egisinga mwegiri ne lwakuba nti egimu gibadde gitawaanyizibwa naye okuba tuweereddwa obuyinza aye tukwatagana batukwasiza omukungu akulira ebizimbe n'ettaka Eva Sekitoleko ate n'abatuuze bennyini abadde bakulira ku ttaka lya Ssaabasajja Kabaka. Kabaka tatukkiriza goba bantu. Munnamawulire w'abawuliriza bakyabasa mu ggwanga Frank Mwanje Byaddo atutegeezezza nti essanyu lijjula okubaabya olw'okubaddiza ekibira kyabwe. Mpulira essanyu olw'ensonga omwana waffe oba ekintu kyaffe kye twali tutakabanira kituddidde. Twebaza Mukama Katonda ate twebaza ne Ssaabasajja okubanga alengerera wala. Kubanga abantu abamu betukolera mbalabira kumpi obutonde bw'ensi buggwawo ate nga ffe tulina omulamwa gwa Buganda ebeere nga ya kiragala. Naye tusiimye olukiiko lw'Amumyuka Kasujju abasobodde nayo CBS omukungu waffe Male Busuulwa ne twevumba akafubo ne tufuna obuyinza ku kibira kyaffe. Era aba CBS Fans Club yonna gye bali mu ggwanga lyonna babeere bagumu ekibira kyaffe kituddidde era kigera kuddamu kitinde muto ku miti egyali giwoddewo ebitundu ebimu naye ng'emirala gyo gibadde gikyaliwo. Wangaala
ayibene atwala ebyettaka ku lukiiko lw'eggombolola ya Mumyuka Maanyi Ssekitoleko Elvania ategeezezza nti yiika 5 ezisigaddewo ku ttaka ly'eggombolola eno buli kitongole ku lukiiko kyakutandikirawo okulikolererako emirimu egizimba eggombolola eyo. Tusimbye ku miti gyonna gyonooneddwa, ebisolo bigikola ki bigyonoona, baakazaamu emiti emirundi 4 naye ng'ate emiti tugyagala. Gino kati gye twasangawo mugiraba egimu gyetaaga okujjawo naye gino gyandibadde nagyo gikola ki. Kati ebisolo ebiriira wano tubyagalawo. Kati eno awalala omukyala gy'abuuza mu nteekateeka yaffe nga ab'olukiiko lwa Mumyuka tuyina projects ezigenda okutandika, buli kitongole kigenda kutandika, abavubuka balina okutandika, abakyala balina okutandika mu area eno eyayiika 5 eno mwe bagenda okukola ki okukolera ng'oggyeko kiri ekibira kye twawa aba CBS. Amyuka Speaker wa Parliament Anita Monga wadde sabbiiti emu yokka Minisita w'obutebenkevu Major General Jim Katugugu Muhwezi atwala olukalala olulaga Banayuganda abazze battibwa ab'ebyokwerinda n'abaatuusibwako ebisago. Parliament ebadde ekubaganya ebirowoozo kwa lipoota ya Minisita ombeezi w'ensonga ez'omudda mu ggwanga General David Muhoozi ekwata ku muserikale wa poliisi y'ebidduka yakubwa amasasi mu nnamagye. Minisita gwagambye nti n'okutuusa kaakano mu nnamagye ono akyabuze. Ababaka ab'enjawulo bategeezezza nti ab'ebyokwerinda basusse okutta abantu ng'ebisolo ne babatuusaako bisago olw'eryanyi lye bakozesa ku bannaasi nga beeyambisa emmundu. Minisita Jim Katugugu Muhwezi mu kwanukula ku nsonga eno agambye nti gavumenti tewagira kyakutta n'okutulugunya bannaasi era nti abaakwata mmundu abazze beenyigira mu bikolwa nga bino gavumenti ezze bakangavvula. Wabula ono Anita Mongo bamutadde ku nninga okwatula ebikwata kwabo be bazze bakangavvula olw'okweyisa mu ngeri efaanana bw'eti. Minisita abadde tabirina bw'ati agambye nti abaakangavvulwa abamu babakuba amasasi mu lujjudde mu nkola eya firing squad. Anita Mongo bw'ati alagidde minisita ono atwale mu Parliament olukalala luno mu sabbiiti emu yokka olulaga bannaasi abattiddwa. Honorable Minister, yes. There are individual acts. Do you have a number or the list of people who have been killed on a daily basis? Yes, we have all. Do you have the people who committed the act? Many of them do not come here, but they are arrested and. No, I am asking you, do you have the list of those who committed the act? Yes, we can produce the list. What action have you taken on those persons? Them according to the law, they are punished. Some people have been shot. Yeah, firing squad. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama gaagano. Obwakabaka bwa Buganda butendereza omutindo gw'ekisaawe kya St Mary's ekitende ne bukakasa nti kiri mu mbeera nnungi ddala okutegekerwamu empaka z'akamalirizo ez'empaka z'amasaza wakati wa Bwekula ne Buddu ku Lwomukaaga 5. Minisita w'ebyemizannyo abavubuka n'okwewummuza mu Bwakabaka Oweekitiibwa Henry Moses Ssekabembe Kiberu bw'abadde alambula ekisaawe kino yeebazizza olukiiko oluddukanya ekisaawe olw'omutindo gwe kiriko era n'asaba abantu ba Buganda okugula tiketi z'omupiira guno n'abasaba nti bazigule mu budde era bakwate obudde okutuuka mu kisaawe ekitende. Teekateeka y'okulambula ekisaawe kino kya St Mary's Stadium ekitende etambudde bulungi. Okusookera ddala njagala okusiima omutindo gw'ensanze ku kisaawe kino. Weewaawo tuyise mu kusoomozebwa kwa COVID n'obukulembeze bw'ekisaawe kino butukoze bulungi nnyo. Si ffeffe kanga Obwakabaka naye kutwalira wamu nga eggwanga. Ekisaawe kiri ku mutindo mulungi kwantutte obudde buli wantu wonna wonna ntuuseewo. Njagala okukakasa Obuganda bonna eggwanga Banayuganda bannange bannabyamizannyo mwenna abajja okujja wano okulaba omupiira guno ffe ng'abateesiteesi ebyaffe tubijjeeko engalo. Njagala okukkatiriza ensonga y'obudde obwo tugenda kubukuuma. Mbategeeza abantu bannange mwenna abanalaba omupiira oluguudo lw'Entebbe lutabuse ku nsonga za traffic mukuume obudde. Ebyo nga biri bityo ttiimu y'essaza Buddu etuuse mu kibuga Kampala okwongera okweteekerateekera omupiira guno. Obulayi bwebadde esimbula okuva e Buddu, omusumba w'essaza ly'Ekereziya Katolika ery'e Masaka Bishop Severus Jumba agisabidde essaala okwangula ekikopo. Tulinamu essuubi lya temumanyi bungi bwalyo ate era ng'emizannyo bwe gibeera essuubi ate lireme kubassa ku tension mumwekakasibwekakasa nti ekintu mu kirina. Mulaba emirundi emingi egiremesa basupa stars pressure ebeera mu audience kasita ogicontaining eyo ate situation eno gye tulimu mugende nga mumanyi tugenda kuba
team kuwangula naye nga gumuwangula nga temumwanda ratinga mumutwala nti muki musambi munnamu buli muntu atuuka ku final ateeka okuba nga ayise kakuŋŋuuta naye ebyo byonna tubyogedde tumanye nti ffe tusinga era ffe tuwangula. Tiketi z'omupiira guno olwaleero nazo ziteekeddwa ku katale okutandika okutundibwa mu bitundu bya Buganda eby'enjawulo ku shilingi emitwalo 2 n'emitwalo 5. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Ekibuga ekikulu Kiev ekya Ukrain kitandise okufeesa wetwogerera. Russia ewandagazza ebikompola ku kibuga ekyo ekubye omulongooti gwa TV nettirawo abantu 5. Kino kigenza okubaawo nga Russia yalaalikadde abantu mu kibuga ekyo beetegeke nti essaawa yonna egenda kuzinda ekibuga ekikulu ezisebbula ebitundu oba abantu be yalondobamu. Russia yalaalika nti ebitundu byegenda okukuba mwe muyiyizibwa tekinologiya ya Ukraine kwesibidde era neeragira abaliraanye ebifo ebyo beetegule. Russia olumaze okukola kino amagye gaayo ne gongera okusemberera ekibuga Kiev wabula ezimu ku mmotoka ez'amagye era emmotoka ennwanyi zikwamye era olugendo lubaka lubiridde nnyo. Kino kigenza okubaawo nga n'emisana ga leero Russia ekubye ekitebe kya gavumenti ya Ukraine mu tundutundu erya Kharkiv. Ebyo nga biri bityo, Pulezidenti wa Ukraine Volodymyr Zelensky awanjagidde mukulu munno wa Amerika Joe Biden akangule ku ddoboozi akome ku Russia ebafuukidde olunnabe. Okwogera kwe kuno eri eggwanga akawungeezi ka leero, Pulezidenti Zelensky agambye nti Russia ennumba zeekola ensangi zino ku Ukraine tezibasobozesa kuddamu kuteesa nayo. Agambye nti ku mbeera eriwo amawanga gombiriri geetaaga okuddayo ku mmeeza gateese nga gatandikira ku mbeera bwe yali ennaku 5 oba 6 eziyise ng'olutalo terunnatandika. Agavudde mu kunoonyereza wano ku Kyabasafama gaagano. Mu mawulire ag'empuna, poliisi eyodde musajja mukulu ow'emyaka 66 eyakawasa abakazi 27 nga buli gwawasa aleka munyaze. Ramesh Chandra afuuse emboozi mu kibuga Odisha ekya Buyindi. Poliisi ekizudde nti okumala emyaka 43 egiyise obulamu bwe bwonna abadde afeera abakazi abaakolamu ng'enjogera bweri era teri bufumbo bwamazemu yadde emyaka 2. Omufere Chandra yatandika okuwasa abakazi nga bw'ababba ku myaka emito ddala 23 era n'abamu ku bakazi be yanyaga yaleka bazaddemu abaana. Abakyala 14 be baakagenda mu kooti okulumiriza omwami oyo nti mufere nti yaleka ababbyeko ebyapa by'ennyumba n'ensimbi enkalu, abalala yabaguyaaguya n'ababbako ensimbi ze balina mu bbanka okutuusa lwe yagudde ku nnakapanki w'omukazi yamututte ku poliisi. Poliisi etegeezezza nti eriyo n'abakyala balala 9. Musajja mukulu ono be yasuubiza okubawasa kyokka ne bamutebuka kyokka nga era nabo yaleka ababbye. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kanga malirize mu bufunze. Paalamenti eyise minisita w'ensonga ez'omunda ez'amawanga amalala Jeje Odong ku Lwokuna lwa Ssabbiiti eno agenda annyonnyole ku mbeera y'Abanayuganda abakonkomalidde mu nsi ya Ukraine olw'olutalo Russia lwerwana ne Ukraine. Minisitule y'ebyenjigiriza ettuukizza okubukwakulizo bwe yali yateeka ku masomero mu mwaka 2008 okutangira ekyo ky'amasomero ekibalusewo ensangi zino. Ababaka ba Paalamenti bakubye ebituli mu nteekateeka ya Parish Development Model ekiwaliriza omumyuka wa Sipiika Anita Among okulagira minisita gwe kikwatako atwalire Paalamenti okulambika okutongole okugenda okutambulizibwako enteekateeka eno. Ekibuga ekikulu Kiev ekya Ukraine kitandise okufeesa wetwogerera. Russia ewandagazza ebikompola ku kibuga ekyo ekubye omulongooti gwa TV nettirawo abantu 5. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bye gagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musaasizi Nsubuga agundegunda omuteregga.